Abantu 11 ababbi banababbise mundu. Era tulina we tutuuse mu kunoonyereza. Twasooka ne tukwata erinnya Kandiyogere lino kuba kati lyagenda mu public. Omuvubuka nga bamuyita Ramadhan Gashane. Oluusi nga yeyita Kirumira. Ku kyalo nga bamukaza balisaamu akatungulu erya Ramadhan nga bamuyita Rama. Kaakati Rama ono abadde si muvuzi wa boda boda naye ng'alina akakwate ku boda boda kuba abadde investor mu boda. Era wano mu kitundu ky'Osula kumpi ne gy'osuulira ddala sijja kwogerayo gy'osula nzaamanyiyo. Sula mumanyi gy'asula. Boda boda ng'eriko abantu 15 naye nga investor ye yabassaawo. Nga ne chairman wa boda boda oyo ajja mu nkiiko zammwe n'atuula n'ateesa naye nga agent wa mubbi. Era olwaleero siteegi eyo ndowooza mu ngeri gye baategedde ntandise okupiikinga pikipiki ezimu bazitutte ne bazisuula. Nannyinizo ndowooza anaava mu komera n'akola ki? Kati omuvubuka oyo twamusanga ne mundu ya private security oyo Rama. Ate tava wala wano hamukasa nga wakola ki? Ne mundu ze babadde bakozesa tebazipangisa walala. Mukuumi ali awo era naye tumunoonya yadduse awo kumpi ne babba. Sijja kwogera institution gy'agaadingira awo wa private security. So kaakati tuwongeddemu giya mu kunoonya abamenyi baaki. Era n'azibiikirira abamenyi b'amateeka tujja munona. Ababbi ababbise mundu bonna mubamanyi. Bw'oba omufunye essimu yange njigabira buli muntu n'abeera nayo. Bw'oba omulabe ng'alina emmundu tetujja kwogera jampalampala ogamanyi bweri bwe tugijjayo tetuyinza kubulayo kalabo ketukuba kuba oba otaasizza abantu bangi. Emmundu eyinza okubeerawo ng'ejja kutta abantu 10 bwenojja n'otugamba nti manyi weeri oba omusajja wange agirina oba mukazi wange oba mukoddomi wange mpolampola n'otubuulya gweweddirayo. Kino yaye tugiraba tetuyinza kubula kalabo ketukuwa. Bwe tuba nga tutegedde omubbi nga ddala omumanyi mubbi ojja n'otugamba nti ono mubbi naye mbwegayiridde temunjogera. Naye nawulira luli bakomplaining abaana abamu tebatwala information olumu mu security organs. Ate kati bwe bamala okukwata oli gwe yali awaddeko information bamugaa kati muleetera akulumiriza. Kati ate akulumiriza ng'oli awaddeyo erinnya lyo kati abaana ne kibatiisa. Akati ffe gye twagala bw'otubuulira omuntu nga tunoonyereza ne bwe tuba tulina information ze twagala endala tuyita mabega nga ono tategedde. Naye emmundu muno mubaddemu emmundu ezitaalimu naye twali tusaba bwe wabaawo omuntu yenna alina information alipootinga empolampola oba ku poliisi oba ewaffe tulipootinga abalala weetaagisa oba CMI oba jaati oba ludda wonna wonna temutya kujja kulipootinga. Ate naye bw'olaba omuntu ali mu kikolwa ekikyamu tekigana tukubira. Genda kuba screeninga naye nga twagala okukakasa nti buli agenda okukola ekiro ayina ettaawo eririko ennamba nga liriko n'erinnya lye. Omuntu ng'agenda okulinnya asobola n'okusooka okuwandiika erinnya n'agamba abeeka nti abange namba 6 yandeeta. Kakati namba 6 tejja kuba namba 6 mulala mu kibuga Mukono. Namba 6 mu ofisi yaffe tujja kuba tumanyi nti oyo Mukasa Godfrey. Otegedde eka bamanye 6 yatutto client. Naffe office bwajjalaga namba 6. Akati gatuuka katuga Mukasa nti gwe namba 6 jangu otunnyonnyole. Okitegedde kubanga kati mulimu abalina omuze ekyokubiri mwe basajja mu abali wana abantu nuulidde. Kikyamu kye ekibali ku bwongo okwagala okujjula ebitali byammwe. Omuntu client omujje ku nankani ku bbaala omutwala omuzzaayo ka n'otuuka wakati ne weefuula piki efudde owulidde n'otuna mu piripiki kumba olingiza mu mbugo. Abange muliko ki?
Hey. Nemwefuula kubanga oba picha ebadde ki otegedde weefuula picha efudde kumba olingiza mu mbugo z'abandi ekiva mu ekyo nga mwagala kuzikwata ku mpaka senga tunaakukwatako mu kibuga Mukono ng'obadde oyagala gajambula muntu nga takkiriza bassebo njagala kubategeeza tojja kuddamu kuvuga ku ppikipiki eyo mu kibuga Mukono. Ku poliisi tuprofilinga nnyo aba bodas stages ezo tulina okuba tuzimanyi okuyingira mu ofiisi eya crime intelligence tubawandiika nnyo era tulina okubawandiika temukyayiwandiisa ku poliisi temukyewandiisa sikiwanti ne crime intelligence ayina ebibakwatako tulina okumanya stage eno erwa abantu bameka yes number plate bavuga ziriwa bantu ki kyamaani waabwe yaani n'enkiiko kati mwazivaako temukyakola nkiiko ababoda so ebyo byonna birina okudda wano tutereze ekitundu kino mukole bizinesi yammwe bulungi. Ekirala kye mbadde njagala okwogerako mutera nnyo okukwata abantu abo abakolera ku stage zammwe oluusi atikidde omuntu ku stage yo ne mutandika okulwanagana ekintu ekyo nkiraba nnyo naye okulwana okwo guba musango omuntu obanga omufuniyeko okwemulugunya kozesa amateeka mulete ku poliisi tutunule mu nsonga eyo nga tewali kulwana